ne bwogenda ebule n'ebweya wano mu ggwanga Uganda nyongedde okikkiriza tewali mulimu gusinga kuba mukalubo mu nsi Uganda nga kubeera mwogezi wa kitongole kya poliisi. Abantu bonna ababadde mu kifo kino ojja kukkiriziganya nange oba ojja kgaana babadde nga bateekebwa ku nninga era engeri gye bannyuka omulimu guno na buli kati ekyebuuzibwa just all of a sudden bakera bukeezi ne babakyusa. Getufuna kagamba nti abasinga bagamba bannaaye ka pressure sikasobola mu nkyuse they just resign. Abantu bonna babadde mu kifo kino okutandikira ku Emiliano Kayima, that man faced a very very tough situation by then. Ne tujja kwenanga essaawa zino tulina Kituma Lusoke. Bambi basajja batuba neno tebabeerayo mu field. They are just fed information and the information they have always fed is wrong. Wekibanga abantu basobola feedinga CDF amawulira information yenfu na confirming anti I was fed with wrong information, then tosobola kungamba nti bayinza obuta feeding Kituma Lusoke information enkyamu. Eno video njagala ogiwa obudde. Kulembeze Oluba Kyagulanyi Center around amakage kubanga tuyina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Deployment bulijjo ze mwogerako ensonga enkulu eziteekesezaayo ebyokwerinda bagamba bakugira obutali butebenkevu obuyinza okubaawo naye nga businziira mu maka ago mwe batadde essira. Bulijjo si temwagala okuwulira lwaki gye bali balyogera ddi ku kugenda ne bamenya ne bayingira mu nnyumba eyo ne batulugunya abasulamu ne mukyala w'omukulembeze ne bamutulugunyizaamu ne batuuka n'okumwambula. Ekyo kyo bakugambye nti kyo lwaki bakikola, lwaki bakikola, bakikunnyonnyodde kyo obwo tebwabadde bumenyi bw'amateeka nga bo be babukola. Ebyo ebimu byakubuusa bantu. Oyo nno omwami si yoyo mutabani w'oli omwami eyalinga asomesa ekyankwanzi. Ono ayogedde bino ono Lusoke Kituumu omwogezi wa poliisi y'eggwanga. Yoyo mutabani w'oli omwami eyasomesanga ekyankwanzi era erinnya lifaananamu awo Lusoke. Kati omwami wabeera mutabani w'ekibiina. Njagadde kakasa nti nno ebigambo bye ŋŋenda okwogerako abyogedde ye mutabani w'oyo. Kibinza okujja wano ne nkugamba yenze Nalukoola mutabani wa Serugooti. Si kibi. Taatawo naye kirungi okumumanya ti wazaala omwana atera okubeera nga bintu olumu abiraba bulala. Asobola okulaba abaffe nga bali mu luguudo. Tasobola kulaba atudde mu luguudo olugenda e Masaka. Ayina kyekubiira. Tulimanya ddi nti leero byayogedde byebyo ebyobwenkanya ebisaanidde. Bangi bazze boogera ku kubeera kwabwe ewa mukulembeze wange. Abamu ne batuuka n'okugamba nti tetumunoonya ate nga bamalawo abamyuka be. Oli n'agamba ffe tetulina kye tumwagaza ate ne bamenya yali minisita Chris Balyomunsi yasinziira ku media center n'agamba nti ate tulina kye tumwagaza era addeyo ewakaawe ate ne bamala ne bagenda ne bamenya ennyumba ne bayingira ne batulugunya n'okwambula ne bambula omukazi nga basajja abazzi. Kakati omugezi wa poliisi akugambye ab'ebyokwerinda weebali okulaba nga batangira ngezaako okulaba bateebereza ewa Kyagulanyi wayinza okuba nga waliyo ebitali birungi ebiyinza okutabangula ki. Kakati kyenyezaako okulaga nti ate empologoma bwefa akamyutoleeta minisita akugambye ebyantannantana agambye tetulina kye tumwagaza ate CDF
n'asindika amagye ne galumba ne gamenya nga gamufeffetta ne gatuuka n'okutulugunya abaliyo. Kati gwe bigatta olabe ani ayogera ebituufu, gw'okakasa nti baliyo kukuuma oba baliyo kukola bivve. Ebyo bye bakola ebyo ebyokumenya ne bayingira bivve oba kukuuma. Ontegedde? Kati nange mbuzaabuzi bya bulimba. Gw'olaba ki? Ndaba kuwuddisa. Omanyi bwegendereze ojjukira olumu bwe yafa Right Honorable Jacob Oulanyah eyali omwogezi wa poliisi mu kiseera ekyo, omukulu Enanga yagamba nti nno taata wa Right Honorable Jacob Oulanyah ayogedde ebigambo ebigenda omuleetera jje abeereko byannyonnyola poliisi, kuba kitaawe yagamba nti omwana we yaweebwa butwa. Wawulirako taata wa Jacob Oulanyah ng'agenze okukola statement nga mukulu Enanga bwe yagamba. Kyava kuki? Lwaki teyakola? Bagenda empola. Mu kampeyini bakugambanga oyo yennyini omwami oyo mwogezi wa poliisi nti Kyagulanyi ne banne bakozesa bubi oluguudo, ab'NRM balukozesa bulungi, ab'NRM naye nga balukozesa bulungi, obanga bo be basinga okulubuna kuba ffe tuyitawo ne tugenda, naye bano ate bo ne balutuula namu ne bakoleramu ebivvulu. Nammwe era mubadde mutuulamu mu nguudo. Nedda ssebo ffe tetukikolangako okuggyako nga baluzibye abennyininyini abapoliisi n'ab'amagye. Ffe tetwagala kubeera mu luguudo, tuba ne gye tulaga bali be basibawo, naye bo batuuliramu ddala mu luguudo. Tewamanyako ku traffic jam eyakwata ow'ennaku ennyingi ku Masaka Road. Kyava kuki? Kyava ku Kyagulanyi kutuula mu luguudo. Yatuula mu luguudo Empigi. Ku noti 75,213,193,194,104. Ogenda kwogerako ne Honorable Nalukoola. Honorable kino mugenda kimaliriza mutya? Kubanga ebyokwerinda bayongedde konfaminga nti gye bali paka lwe banaazuula nti kati wakyali buzibu bwonna busobola kuva mu maka ga Kyagulanyi. Teriiyo kitakoma, bajja kutuuka nabo bakome. Ebikolobero ebyo bibaawo, naye temulina tteeka lyonna lye musobola kuyitamu mwe nga bannamateeka erisobola kooti neeragira ne bavaayo. Amateeka weegali ate malungi. Nekyo kibalemeseza okugayitamu? Emyaka 4 tewakyaliwo omulamuzi yalondebwa UPC. Balamuzi weebali, naye omulamuzi eyeewaayo n'agamba nyimiridde butengerera sirina ntengereze. Si bangi naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Waliwo ekizibu ekyatuuka ku Uganda. Kizibu ki? Nakikunyonnyolako luli nga tuli wano, simanyi oba abantu b'ensi eno bantegeera bulungi. Ekizibu ekyatutuukako bwe twakola constitution twawa atuula mu ntebe y'obwa pulezidenti obuyinza bungi okulina okulonda abalamuzi n'ebifo ebirala eby'enkizo. Amaanyi ge gatawaanya kati. Ate ekyalina okumukomako lyali kkomo ku bisanja. Naye kkomo ku bisanja ate ne livaawo. Naligirako. Kati bwe lyavaawo nga waakufuga paka. Ne mu 271 ojja musuubira okubeera ku ballot paper. Halo. Wanjisebo. Wabale kuliriza. Weneko ya Kaoya Hussein Nkombi kanto nalukola mulamusinga ni alikuweereza ggwanga lye. Ensonga zonna nga bw'azogenda kisooka nkulu kyokka tuloge kyali mawogola ewaonalugwe kinnamukka kitegeeza nti ebigenda mu ggwanga Uganda yeetaaga kusalira. Nakuleka abakuba bagenze ewamanyi Museveni neebuuzizza ku lukago gwe ye kanto nalukoola abaami abakolanga baani ku saidi y'opposition oba bakolanga baani ku saidi ya gavumenti. Agira tiifu sebagala kutentege muganda we n'agamba bakugenda okunoba mugati gwafubire tukuleka bakutte famire zaabwe. Yenda mmaliriza abasibe bonna basoose okulambula abasibe tebabagamba twagala okutuwolereza oba okuteesa. Museveni abantu abasibira mu mateeka lwaki ate mu kubata tugenda mu kuteesa akuume. Kale webali nnyo webalire ddala. Hala. Muganda wange Sebo
Sebo yasooka okwebaza oluba bwekuki bulungi nnyo era omukyala Justin Mbabazi wakusobola atuuliriza nnyo yebale kansona Lukoola sebo amannya gange nze baabanga bulijjo kansona Lukoola yasooka okwebaza nnyo ebirungi nnyo ebigambo ndabidde enzezakoogera ku nsonga bbiri ensonga ensonga omukulu akubuuziza olina obujulizi kituufu pulezidenti Museveni yatta abantu olowooza ate guno baani abalina emmundu no omuntu abalese omuntu etteeka bwe biriko okuvunaana omuntu ekinoomu yesikogera pulezidenti obubi ekyatenkulira nakyo ogambye Ssenyi mbuno yatola mu kkubo erikusajinza olw'emitiana ebintu si bituufu byali bibangire kuvumira pulezidenti Museveni okuvira mu kkubo si bituufu tebirire na Lukoola ebitone birungi siine naye byatuwakanyiza baaba kale webali nnyo webalire ddala halo wangi webali kuwuliriza naawe yali ntumbudde tanso mulamusiza erinnya mutima gwa ggwanga muli gwa David omwogezi w'omaliko tebandike bali constituency nja kusooka kwebaza abalonzi abatulootera na Lukoola mu paalamenti sebo oli musajja wa nsonga senga eggwanga lyonna libana bakulembeze abalinga ggwe twandibadde tubona enkyukakyuka nnene nnyo mu byobufuzi bya wano nekyanaku nnyo ekyo ebibiina ebimu bituleetera abakulembeze ng'ekyamazima yaze nga mukulembeze asala kudda yasooka ayigirizibwa obukulembeze okusoka kwa byonna kanso nga kyenjala okubuuza oli musajja munnamateeka bwemba nganze n'obujjanjagala security ndibaddembe gisaba gavumenti ate wemba nga mpulira kikyetaaga kigakatutako gavumenti okusibako obusibiza kamuddemu kinkoze bubi okutoseeko nga tekinnako obadde okitegedde ekatumuddemu mangu okay gavumenti erina obuvunaanyizibwa okukukuuma n'ebintu byo basobola okukuuma mu ngeri eya bulijjo nga ffenna bwe tutambula naye wabaawo ekiseera nga weetaaga obukuumi obw'enjawulo obusukka ku bw'abalala kyekikolebwa kati kibaawo oba ontegedde saagala ngwe lubege njagala njogere bulungi wabaawo we weetaaga obukuumi obw'enjawulo naye ate obukuumi obwo tebulina kubanga ate bukutuusaako bulabi oba nfuna kati bukuumi ki bwompa obukutuukisa okwasa endabirwamu okumenya enzigi era bannayuganda batangaaze bakakkana emitima Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga obukuumi obw'enjawulo mu Uganda tannabwetaaga gwe wali olaba nga bw'aba atambula ayaayaana ng'ayagala abamukuuma yalina abantu baabamukuuma bali be baabasiba ne batandika obbamugyako bamumala abantu be batambula nabo bamumala halo sebo mukulu kanfuna ono halo bannayuganda bwe baakati baakoowa ebigambo na Lukoola alina nnyo ebigambo era yawabya ne muganda wange Mathias Walukagga oyongereyo omugendi wengere mu kooti ne bafundikira nga bamukubye olw'okubutabera na bitabo wandi na Lukoola ssebo pulezidenti yabwe yatugamba kalonde kakuume kabangi mmwe muli mu mayumba gammwe muli mu kukyaliza kuttako mwandi Kyagulanyi akyakabangi kyetubuuza mwagenda kufuna bifuna kugaggawaza famire zammwe oba mwagenda kulwanirira bannayuganda bakikakadde kale nzikiriza muddemu omuddemu kati kamuddemu ngemukendeeza ebigambo Kyagulanyi akyakabanja temulabika naye kyenyagala omanye oyo si waffe w'emyaremu okusinziira ku kisiikirize ky'ebigambo byayogera tosobola kuba NUP n'owakanya Nalukoola okugenda n'ensonga za mukulu wa Lukagga mu kkooti lwaki Walukagga yeesimbawo n'aleeta empapula ze
ng'alina ne certificate okuva eri National Council for Higher Education ne bamunominating electoral commission. Kakati nga bamaze omunominating nga kitegeeza yalina ebiki ebisaanizo. Yennyini eyamunominating electoral commission ye yasazaamu okukola ki okumunominating. Najja gyendi bwe mbikula etteeka ligamba nti okusalawo ku electoral commission bw'oba tomatidde nako oli waddembe okujulira mu high court. Kakati gwe okuggyako ng'entegeeraayo gy'oyagadde okukendeezaamu ddala oyinza otya okugamba Walukagga nti ddayo eka electoral commission ekugjeemu ng'ate high court ekyaliwo ng'alina n'ebisaanizo nga n'eddembe n'eddembe alirina oyosa mu ngeri gy'otegeeramu ebintu gwe kyokka bw'obadde oli awo ogambye abaana bo kati ngenda kukuba essimu ntwalaganye Nalukoola naye by'oyogera temuli makulu. Ekirala bw'oŋŋamba onti nno nti twogera kati oyagala nzije mu purogulaamu nsirike purogulaamu eno mwagiteerawo baani kwogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Alina ekizibu oyo kiki ekimukubizza essimu sikwogera. Omukulembeze omulungi ayogera ng'alambika abantu kati oyagala mbeera ekankinti ayina kyayogeddeko naga muli mu bitafuttafu mukama wamwe ali eri mu nsiko abanja kalulu mwesibye muliko ebyokka muwa amagezi ali emmere eyo kya ajja kutegeera nti Nalukoola gwayogerako yali adde ebitafuttafu. Nze naye n'okulondebwa okufuuka memba wa paalamenti nga nvuga emmotoka Range Rover obadde okimanyibwe. So nze gwagamba nasoma obwa puliida era nnyina omulimu ofiisi yange eri ku Masengere Mengo. So yeetereeze oyo ayogera olwokuba olina airtime tokuba bukubi ssimu n'oyogera by'osanze gwoba weerwanako. Nze byenjogera biyamba gwe osobole okununulwa ove mu mbeera eyo ove ne mu by'okubeerawo ng'olowooza nti ojja kuwalampa abogera by'ensonga. naye akulira bakuba amasimu ku leedi Anti kati yeetereze aswaza ne baakulira bw'aba nga ebirowoozo bye binafu obwenkanidde awo. Yeetereze mufunengako ebitabo mubisome muwagale ku bwongo eŋŋange. Weebale nnyo weebalire ddala ssebo. atakumbira mpeera nsaba bankumbire ku radio 4 radio 7 ne radio 8 katuddemu olundi Honorable Nalukoola tujja kubeera nga leero Lwakubiri nga tematema ensonga yakkiriza